I'll think about it. Whether you to change. Kinasinza ku bafaani bange kye baagala. Yeah, kubanga bwe nyambala gomesi nga tebanyumiridde nga si kye baagala, at the end of the day mbasikola ssente, you get it? Okay. But tebaba basanyufu. Omuyimbi munnammwe gundi alabika nga ekintu kino yasinza okiwombamu omutwe. Ani? Fiina Mugerwa bye mukola tebimusanyusa. Yeah. Kati nze mu kulowooza okwange bano abantu bagenza okulaba nga omwaka guweddeko nga ekibiina kibadde tekirina kyamakulu kye kikoze mu industry ko bo kabeesibe ku ekyo bafune ekyo beekwasa ekyo ngo ebintu byonna ebituusewo mu industry abayimbi abagudde eddalu n'abayimbi abafiiriddwa n'abayimbi abafiiriddwako bamama baabwe abalina ebizibu ngamba desi balaba nga bavaayo ku addressing ezo nsonga oba kuyamba. Ndi ku The Truth Media ndi ne Gloria Bugi Famous, Joseph Famous wamu ne Gasha Mutoni. You guys, what you have in common? Ego ine ebizibu bingi. Oyina ebizibu bingi okimanyi ekyo? Bakikulaga. No, by the way simu yange ndaga nti ebizibu byolina mu industry eno ebizibu bifunye tona bana kuyimba. Kati bibanga byenina byebizibu buli muntu yeetaga ku bizibu. Bibanga byenina byebizibu. Buli muntu yeetaga. Wawonye ekintu kimu mu bulamu. Nti luli gobadde ofuna bamutwala naye kakati gwogeno twala abaabana. Sizze kutwala. Buli mukazi gobadde ofuna nga jjoja amutwala naye kati gwogeno twala abaabana tobikole ebyo. Sizze kutwala mugana mbasuubiza sijja badisappoint. Ayi nange tebali ntwala. Nkubuulira mazima. Gloria, how are you? I'm okay, how are you? Ng'olipise bulala mama. Ng'olipise bulala. Bulijjo bwerityo. Bulijjo bwerityo. Leero jaso nega how are you? I'm okay. Omaka gutambulidde gutya? Si bubi neebaza Mukama, I'm grateful, yeah. Same ya gyogiddemu gy'okubiddemu hit gy'obadde famous. Omanyi badde ne hit bwe tubala ennyimba zo obadde ne hit ya Simi n'obeera ne ya Nyash Panama Zeleita then tubirawo ne video just ezo hit sinnya hit ziri 10 ono zeerabidde eri emwezi balamu 10 nyingi naye bannange Glory sikaki kaso kembuuze ku mukyala producer oli otya Gasha Mutoni ndi bulungi oli oti simanyi okyali mu Musubaru lwaki ombuuza nnyo ekyo nkubuuziza just kuba omusajja yava ku Busubaru nadda ku piki gwe n'emmotoka n'ogisiga naye ole abakazi pozi oli mukwano gwa oli mukwano gwa Nambwayo toyagala sala busazi kigambo kati yadda kasukuuta lwaki olimba buli omu alina eyiye yamala n'agula buli omu alina eyiye anyway kale Gasha Mutoni manya mala tujagalekayo njagala tugenda kutandikira ku Joseph Famous. Joseph Famous otegese ekivulu oli mu kweyubula wereeta mu ndongo oyagala bygones bibeere bygones, right? Yes. Soko otunyonyole unveil ene egenda kukola etya ekuyamba etya ng'omuntu ekwerabiza etya ebintu by'obaddemu. Kigendererwa okusinga ekyanteesezaayo unveiling eno bantu kubanjulira ndongo yange nakweyanjula nga nze omuntu nti sikyalina kintu kirala kyonna kyenkola okuggyako okukuba endongo n'ekirala nga nina okubateerako endongo yange era kola olunaku lwa unveiling ngenda kutaayo ka EP kajja kubeera ka nnyimba ntono nnyo naye ng'ennyimba nnungi nnyo. Nnyimba nga 5 ba 4. Ozikoledde bbanga ki? EP etwala time? Etwala time naye ku nze teyatutte time. Ogikoledde bbanga ki? Ngikoledde ndowooza wiiki singa 3. Baba nagamba yo EP woba ogikoledde ebbanga ennyimba ezimu nga zikola okyali mu management enkadde. EP ekigendera kyayo eva ebeera ne direction. Direction ki ya EP? Direction eri mu bafaani bange. Sina muntu gwe kuba siza kuvoola siza kyabula za mukwano abantu abali mu mukwano mwenna yamanyi tulinako bukolabo kuliko kolabo nani mujja mulaba Kiyinza tutiisa gw'otaddeko kankubuuza ekigambo n'okera ku makyanga okubya endongo ennyikidde George najja n'agamba naye omanyi biri ebyabaawo kati tukoleyo kolabo naye mba sinagikubanga ennyikidde babuukira nnyo ennyikidde ate nga yagibuukira dda George yakubuukira dda akusaba
Gwalinda kunaku unveiling ebisigadde byonna ojja kiraba nti unveiling ate lwaki mwali mutufumba mwali oyagala kujja mu eno aye tuli bafumbi mwali mutuwefumbiramu nga mwali mukola kakodyo musobole okujjake twali kakodyo kaaliwo muganda wange ebintu byonna byonna ebiriwo byaddala byaddala tetulina kye tufeekinga embeera yaliwo weewaawo nze nesonywa mangu ebintu era nabivaako ebyo nsalawo ntambuze ekintu kirala nnyo kati kiba eri saidi oba ye yabisigalako oba kiva ku interest gy'aba alina eri ekintu ekyo naye nga nze nabyesonyiwa simulinako bad energy mwagaliza kisinga kizibu okulaba omuntu abadde mu ndongo nga amanaginga endongo n'amaliriza nga ate ayingidde endongo directly kuba ebintu by'abalabe biba binyina abyesonyiwa bose nagamba endongo yantama ngivuddeko naye ate gwe okoze otherwise nze kisinza okunyamba mu bulamu ye siri wa maanyi nnyo siri wa kabi nnyo naye kikeeping the wind yo n'okubanga nkeera ku makya n'entopinga ye I don't give up easily so okulemera ku kintu kati mba njagala improving wrong abantu abalina negative mind nange era bwe nali nnyimba bangamba sisobola kuyimba oyo yennyini justiri nangamba tosobola kuyimba talent yo eri mu kumanaging eri mu ku DJinga naye I have to prove him wrong nsobola kubanga ebintu ebisinga bayiga biyige weewaawo olumpuyuza mba tonakwezuula ng'ekintu ekyo kirimu kati bwe nayimba saagendako mu ssomero wabye ennyimba sinagendako mu ssomero biyiga wabula gye nkoma okuyimba ngenda just ngaininga experience ogenda fulumya ennyimba oyinza okuba weewaawo zino zogenda ofulumya right now nga tezivudde kuli naye mu maaso awo ne tutandika ofuna enkaayana oluluyimba olwo lwali lwange ono omwana Katabo yadduka nako kuba abantu abavudde mu management ebiseera ebisinga ekizitu kisanga either n'okyusamu kati era ng'oyozezzaamu naye ng'ennyimba za George nze kyemmanyi ennaku z'omubbi zibeera ana ate kyemmanyi we naviirayo ennaku ana gaayita mudda singa yankwata dda anti wali tonnafulumya muzifulumya nakafulumya projects nyingi nnyo okuva we navaayo anti eze wabbeero ezo zifulumya leeta sirina kye nabbayo katugambe nti kyewali ogattako kyali kinene nnyo right now kyotulaga nti nno bino byonna weekolere no waliwo nabbikolerayo bwe tuba nga tulemaganye mu kye tubadde tukolamu tekitegeeza mbu ate nze mbadde nku kiringa ye wavaayo naga nti yali ambeezaawo si bwe kirina okubeera singa n'essaawa zina nti sirya ssebo wasevinga ku bibye saasevinga kituna kimu era nkeera nengera nenoonyanga omusajja nesobola okwebeezaawo okumanya mwali mulya ku ye ne lwe yali omulwadde ng'ali mu rehab nga mukwata emikolo era ne mumuyita jangu oyimbe tetulina kyakulya ffe baani mwenga we mwali mwenna ate ng'olwedde twavaayo ngamba wali emabega tagendangako mu rehab nga tuli naye yagenda amavude simanyi kuba yagenda nayo nze kuba tesiraba wakyuka yagendayo kyokka Daluli yeyongera bweyongeza Daluki yazindeka nze ngambye sinalabawo nkyukakyuka olwa ebintu byeyongera bweyongeza sitebyeyongere nga sinabawo nkyukakyuka naye ng'owulizaako ebiva mu kampu sina kyagala kuwulira naye omanyiri okuba mwavaayo ne ice n'alekerawo omukozesa ice kibikya ayogere mwe omusajja yali yettanidde ice bateeka mu soda nga oze mu bbaala anti yasinzira kyosaba era ogamba wetu esaakongere era sookongere talina buzibu gasoba ng'osasudde kati obusi buvunanyizibwa bwaffe ekyasinga okukuluma we yakola ekivulu n'abatwala n'abasipendingirako kali 7 gwali gumu 3 n'abasipendingirako mwakola ekyannomako ekyo kyansanyusa because nali simulabanko ng'asanyusa otuuka awo kyasinga kumpa ssanyu mugana gwe kati wembeera nga mbadde naawe sebo nga tutambula ffenna tolina kyosobola kukola lwokedde ku makya n'ongulira ekintu ekyebbiri kyokka kinyiza bunyiza ate okategedde mani nakusanyuka busanyusa omusajja twasanyuka nnyo nga tukubye esheeyo eyali ku Cubana n'afuna sente mpitirivu nnyo era ku olwo yasanyuka n'atutwala out mu bbala ne tuspendinga nnyo yali big spender ne utala babuleeterangako ku cupa zaffe ne tuvaawo nga biro yaffe yagumu 7 muzoleya twali mu kasiki se waye cupa ya soda gwokuggirako obutaala gwe wakizoleyo badde eki agwe sebo maanyi tosobola kuleeterako tulange esheya okategedde tulange esheya wano show yange bannange show yange eriyo ku Lwomukaaga luneeno tewakyali kulanga kulala konna abayimbi ninako Gasha Mutoni munamumanyi omuyimbi wa Saalongo yanoonya Saalongo batamufunanga tulinako omuyimbi wa Nyashi Gloria Bogi tulinako Lil Puzzle ow'Enkudi tulinako B2C abasajja abo abasatu tulinako Tipsies by the way Tipsies yakomyeyo ku lwasheeno
yavaano ng'agudde ddala ne bagenda bamutereeza kati ebyo yakomye badde sibimanyi ati twamulaba ku kkubo nsinga manya kye yakomyewo yakomyewo okola kuyimba ku show eyiyo ye yange sebo mukama waleese nawo omuyimbi webweru iyo agazole sebo nyo sebo abantu nabalese bo amanyi sebo wega twamukimye ze namukimye yazeyimbira wali sebo nalinga aba ebonizi bakimye nakawunde ng'akomawo wajazo inazole namulese sebo wali omuyimbi kuva Australia ali mu room apo ye mukalinza ali mugogola maloboozi enaku z'omwezi nga 28 ku lwomukaaga luno agenda kuba ku bendongo tugenda jikola naye mujja mulaba era nja kuddamu nkuyita muyimbi yavudde Australia Tipswiz sebo w'amaswago yabaano ng'ekitengi kiwirise wakati kula bonita saakirabako ekitengi yakana kiraba bakitunze yo gwe ninako kuvira ddala ebweru gwe tosaba international artist collabo Tipswiz y'omumanyi Tipswiz omumanyi Truth Media ndeka omumanyi omumanyi Tipswiz ne simumanyi nga lwaki simumanyi yayimba kayimba muyimbi w'amaanyi nnyo maanyi mukuba abantu mu kuyimba muyimbi ali international gwe tulinawo kati yeka ale kasitokkiriza kasooke wagasha Mutoni nzije kuba gasha kiri kitya naye oli bulungi omuyimbi ave bwera omulidde kolabo mazi bookinze tugenda zibuukinga mbadde simanyi nti yatuuse by the way naye bw'aba yatuuse ali mu hoteli awumudde hoteli kimbozi ali awo ku speak oba tukola remix ya sport eya sport lwaki tosabye eya bowling si eyinza okuyamba yonna enaabeerawo naye nga tulina okukola okay Joseph Famous agenda ku unveilinga alabe nti nno naye ndonga agitandika obadde mu ndonga eno ng'ekintu okiraba bwe kitambula magezi kigoomuwa nga wagenda otandika official oba ku unveiling otulaga akeeping the spirit aleme simanyi kudda eno kulwana kwogerayogera yafokasinge ku music we kuba gwe tumwagalako right now not really naye tekiba kirungi okubanga osobola okugira mu business yo so afokasinge ku music gwagenda otuwa okimanyi nti okulwana mu industry kiri inevitable batya nti tekubulamu no tekubulamu kutambuza ne music okwewala ng'omuntu gwe n'oweereza abafaani bo kye baagala ebirala obireka because okulwanyisa wali obyeko omusajja not really ono bamubbako abakazi basatu kati era omuntu oyo ng'amusonyiwa mu business yes aba ino kireka kubanga si yasoose era si yasemba basobola okukubba obukadde 10 ne babba omukazi omu n'obweddalo yalimu ki naye ebyo abireka atuwe music ebyo abireka ebbali atuwe music ffe gwe twagala nga bafaani kati kolabo mugikolako weesirikire EP yagambye efuluma gomanye ebiriko kati nga 28 bajje balabe ate nga muyimbi bagala sula mufumbiro nekitesitanawo kutegera naye katukisabire kiki osobola okubaawo nga at least erina akaze akamu kewabbayoko nabbayo akaze k'okuyimba tokwata mumba z'abantu sigenda mufumbiro nze nindira ku dining Bugi omuyimbi ali international muwulidde alina olimba balita bowling olumanyi nze lwemmanyi kati oluliko baluyita Panama naye wagikubye yo mwewale kusimba wagiwulidde nali ngenda nali nzija eri gye nakusanga eri ku bbaala nenduwulira nga tebanalufulumya neŋŋamba luno oluyimba kati nkusoba nali manyi Zuki Zuki taakusibe wakopye Zuki buli kimu kopa ndisikopa kama yampa eddoboozi lyange buli omu alina talenti eri unique just abanauganda mwagala nnyo faananya abantu bwemuba temunategeera kintu temunategeera sound mwamwagala mufuna awantu omuntu omuteeka wayimbanga ono abamu Saida Kaloli simanya nyimbanga nze and she's very talented ate when comparing nosobola duyimba ku stage nosobola duyimba ku stage
gwe yalunyimbidde mu ate studio ziri ffe twazikuyimbira kuba kuno omwaka okubye hiti eziwerako kuwaddeyo neya stage gwe tofaayo nga 28 Saturday eno ojja kumanya nti nno nsobola oduyimba ku stage mujje ku unveiling Jose. Nga tuvuddekawo kati nnyo ebizibu bingi omwaka guno byoyiseemu ebituuse n'okuba nti nno mmwe mutuuse okuba nti gavumenti ebateekako star poliisi yavaayo nekola olukuŋŋaana nga kuliko UCC, UNCC, MFI. Yes, I was there. Ne baba highlightinga mwezimu mu articles eziri mu gundi gwe Shakira ne Rita Dancehall mwe mukyasinze okwambala obubi mu industry. Naye nga gwe mukulabako olowooza gavumenti no nga gwe omuntu you're also a concerned citizen like mbayimbi bonna bomanyi olaba nga fa wakyasinze no according to them kuba bakola na press conference. Okay, so what's your question? Are you ready to change? Kuba bagamba omuntu yenna n'akutegeka ng'okyayambala ebintu ebyo gwe n'akutegese ate gwe komera balisulamu olimanyi. Are you ready to change? Change from what to from what? From nudity to a civilized person. According to them, that's nudity. Actually, nabiwulibulizi, but they haven't stopped me from performing anywhere. No, they didn't. They didn't stop you, but they stopped you from dressing. Banning me anywhere. So, I'll think about it. Whether you to change. Yeah. Bafchinasinza ku bafaani bange kye baagala. Yeah, kubanga bwe nyambala gomesi nga tebanyumbidde nga si kye baagala, at the end of the day mbasikola sente, you get it? Okay. But sebaba basanyufu. Ulwedo okujemera government. Eki? Ulwedo government yani yegwe nange. Y'abantu. Y'abantu. Yep. Omuyimbi munnammwe gundi alabika nga ekintu kino yasinza kiwombamu omutwe. Ani? Fina Mugerwa. Oba abamugwe bayita Fina Masannyalaze. Alabika nga yasinza okuba nti nno bye mukola tebimusanyusa. Yeah. Kati nze mukulowooza okwange. Bano abantu. Bagenza okulaba nga omwaka guweddeko nga ekibiina kibadde tekiina kyamakulu kye kikoze mu industry ko bo kabeesibe ku ekyo bafune ekyo beekwasa ekyo ngo ebintu byonna ebituusewo mu industry abayimbi abagudde eddalu n'abayimbi abafiiriddwa n'abayimbi abafiiriddwako bamama baabwe abalina ebizibu ngambadde sibalaba nga bavaayo ku addressing ezo nsonga oba kuyamba bayimbi Wanje? Balyoke badde ku kyennyambala kugamba omwaka gwonna 2024 bagenza okulaba nga kyekizibu ekinene ekiri mu industry kye beetaaga okwadressinga. First of all oyo yennyini omukyala gweyogeddeko genda otunule mu video ze zonna ez'emabega bwe engeri gye yambala nga performinga mu simanya mu nnyimba ze yali ayambala gomesi. Thank you. Ndowooza nkuzeemu. Mwanyiizeemu yabadde abagambako bugambi. Saanyiize buli omu ali waddembe okukola ki? Buli muntu waddembe okwogera kyonna ky'ayagala n'omulalu ayinza okuyita omulalu. Naye waddembe kikuyita. Ate nga naye mulalu. Tokosa statement ya bulalu ku muntu yakugambyeko. Kuwadde example waayi. Lwaki example zo zijja mu Fina Mugerwa mulalu? Ajja kukolya press conference endala. Eki? Ajja kukolya press conference endala. Agikole. Kumuyita mulalu. Tontegedde nkuwadde example ne ngamba nti omulalu ayinza okuyita ki? Omulalu. Yeah. Kale tugende ku Panama. Panama ono wamukoledde ffe bannayuganda oba you trying to cross ofulume? Namukoledde bafaani bange abalungi abadde bampagira 2024 abanjagala ennyo aba believing in my music. Namukoledde bafaani bange bonna ab'omu Uganda yonna ewali
Gloria Buji people like fans abanjagala bennakoledde. Biki bewejjusa mu industry guno omwaka kuba guno omwaka w'oguyingiridde biki byogamba mbuno tebigenze bulungi byowulira nti bikunyigirizaamukko mu industry? Tewali n'ekimu. Buli kimu obadde okikola weeringiringa owulira kikusanyusa? Buli kimu kitambudde nga mukama weekipulaninga. Tubeerako ne plan zaffe neri mukama aba already yalabidde ekijja okutuukawo, so tewali kyenejjusa. Tolina kyewejjusa? I'm just grateful nti ebirungi ebisinga bibadde birungi. So I'm just grateful. Like not everything can always go right until you have perfect days like every day, like every time. There are ups and downs, but I'm just grateful to God. Okay. I've met amazing people, worked with amazing people. Like I've met Abitex. like Jose, like Abitex Truth Media, Abitex my amazing management, Hit Boss management. I'm just grateful to be byenfunyemu ate ebisinga birungi, so I don't want to dwell on the negative. N'abakutuusizaako mu bifo nga balimanyi nti oli bituukamu nabo beebaze. Wali omanyi nti oli bali kusiba? Nyambako banneebalize. Wabakyayira ddala. They are putting in a right place. Banneebalize. Okimanyi gwe guno omwaka gwe baakuwa BMW n'otagituula namu yadde ne bagizaayo n'ofuna Subaru. What happened? Omwana alina BMW n'agiparking awo n'otagituulamu yadde n'agizaayo enkeera n'ofuna Subaru. Tugamba ye ebintu bintu. What happened? Saajagala yali used ate nga gyabafuna. Gwe notereera. Mbu kiki? Saajagala. Omwana agikuba ekifaananyi tumugamba bambi emotoka eyo bagizaayo tokuba bifaananyi. Kiki? What happened? Nkugambye saajagala. Mubijja muba temusasudde. Truth Media. Wangi maama. Siiba bulungi. Langa ekivulu ky'omusajja tuve wano. Banange mujje mwogire Jose Famous. Eno Saturday eno tuli wano ku Munyonyo Center. Mujje tugale omwaka in style. Mujje tukube nyash, tukube mumanye talent ya Jose entuufu. Kubana wale togimanyi mu kusooka. Kora ku Saturday. Mu kusooka bale togimanyi. Nze mbadde manya ina talent nyingi. Oyinaze wamumanyiramu. Oyinaze wamumanyiramu. Yeah, nina ze namanyiramu. Omanyi omuntu gwe yali naye teyali mwangu. Tuyinza okubaka izo talent ezimu ze wamumanyiramu. Ez'okuyimba. Nyingi talent zalina. Mujje mubyerabirako mwenna. Ndina mulimi. Yeah man, ku Saturday eno. Nedda nnima mu bujanjalo obutinyo obunambaale. Ndi musajja mulimi. Nekolera jange ndi kitunzi. Kimu kyoyagala nkituusaako. Kati ki ekisesaawo? Olaba ebyo fina byatayagala ebyo. Kati ki ekikusisezza? Ani atabyagala? Mutoleke na mwe temutumalako mirembe. Gasha Mutoni. Ye mama Ani? Oyo. Mwesibyeko nnyo. Simanya kusasudde. Okola ki? Okutubuuza ebibuuzo eby'ekisiru. Yakusasudde. Bya kisiru? Kwega buli kimu gwe kyolaba omukazi kyakola tekiriimu nsa. Manya atabakadde. Abakaki? Abakadde. Ono anatera tufiita fina jjajjaawe kati. Mbu abantu abakadde. Okimanyi? Kale okimanyi wojjidde mu kuyimba Gasha Mutoni yabaddewo kona ayinza okuba yali akusente z'eggulu. Omusajja jo yayimiridde mu kamera n'agamba tayagala kuddamu ate gwe badde ogenda naye manajawo ate nga yebbaawo. N'agamba temukola ki? Temudde eggulu. Yebbaawo. Wali tokimanyi? Tebaddayo yadde n'okuyimbayo. Ogenda nti obulwadde bwa mpaako obwo. Ate wabanga waabwe. Basabiriza. Tebaddayo waabwe. Kasita wajje bakuzaala kasoba muyimbi tabaagala. Bambi kyannaku. Ani? Sali musalo omumanyi? Yagobya abayimbi eggulu abadde baki mu buyambi. Lwaki? Basabiriza nnyo. Ate bamusaba n'ebitasabika. Waliwo omukontakiti nze? Wa management yo?
ffe twemalirira tetwajja kusabiriza twajja kuyimba ngoyogera omozoola amaaso kiki osobedde lwaki oyogera omozoola amaaso unveiling Joseph Famous bukimu kyogeza maanyi bwoti olinga obako olina gy'obusindikira nti gwe sigala eyo twakoowa tuli bakoowu balekerawo oturitayaringirako mufune ebyokukola bamutwale mu museum gashi abadde gyali kugwe ku kyasale kubene ndongo obaddewo olabye nga musabiriza lockdown yonna kati ng'ekibuzo kiri kidirect nanti yabagobye abayimbi obuyambi tagenda kugendangayo kati tebagoba atagendangayo anti yagambye abayimbi bonna era tujja beera eno kubeera tubadde twesobola abasobola so abatasobola bajja funa ebirala ebyokukola aliwo kuba ku line up gye twalabye abaludde mu ndongo nga tubalina akasente bakalina bwe bamuke bagambye muyimba rubbish vaawo suuna yamugambidde mu bantu gwe you singing rubbish naye waliwo ebintu nga nze omuntu bye siina nakuyingiramu me I focus on mine so waliwo kimanyi nti bbaawe ye manager we nga weewuunyiza kino nakyo kiri part of interview nze bane ndi busy nnyo kale wuli ebintu by'ombuuza omanyi onsesa olumu nga tuze na Katrina leero agenze kola ku business ngala I'm promoting a Panama naye ako jaka promoting asete mugenda zifuna temwalabiseeko nawashira mwamukyayira ddala teekanawo omwaka kwegaba nawe oli kumpalaniraako temwalabiseeko washira wabaddeyo ki tundi one man one bottle oli kumpalaniraako nze bisibikola ate mwazze no nabadde busy nabadde nyina shows ate nekira teyambuukinga teyampita singa yampita singa nandibaddeyo oli kumpalaniraako ebintu byabakadde nze sibikola kale abantu bagaliza omwaka ogujja oli lwedde tubulya n'omwaka ogujja kyogenda otandikirako bino ebikadde nade nemenanyina ngamba mwanyira omuyimbi wange muyeyamba kati ne Panama yamaze kweyambula konza eno yagikubye ng'eri kwalaali wagikubye eri kwalaali mujja kukkiriza mpola mpola kati tulaba wakubye Panama nungi kati ogenda webikampola bwe tunatuukira omwaka ogujja nga guweddeko nga oyambala gomesi kati basabire kigubeere bwe kityo tujja kulaba tali lwedde kukyusa yagaliza abantu omwaka omujja hello abalabi ba Truth Media Saturday eno mujje ku unveiling Joseph Famous mwebale kumpagira mwebale kunjagala I have a new song out, Panama. Go and check it out. Mwena bakoze challenges. Mwebale kunjagala. Mwena bambukinga. I'm so grateful. 2024 has been a beautiful year. See you next year. See you this Saturday. This Saturday. Yeah, see you this Saturday. Yeah, mujje tugale omwaka in style. Mwebale kutuwagira. Mwebale kunjagala. Nange mbagala nnyo. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Badde nsaba bannange abantu kulwa obungi bw'abayimbi baffe bwe tulina mbadde mbegayiridde nnyo wadde nga sifukamidde mbasaba mujje nga obudde bukyali emirango gigenda kuggulwawo ssaawa 8 ogw'emisana. Eno show yakuddiza abantu baffe yakusanyusa abantu baffe yakuyingiza abantu baffe omwaka omupya omujja era omulungi. So mbasaba mwenna gye muli mujje mu bungi mujje nga obudde bukyali mugenda kunyumirwa omulyango sasula $2 VIP $5 ne table y'abantu 5 ya $5 ate ng'ejjirako ekyokunywa ekinene. Nziramu mbabuulira teri muyimbi ali posta yatagenda kuyimba. So obutafuna buzibu bwa budde saa mujje nga obudde bukyali program zitandike abayimbi balinnya ku stage saa 9 ogw'emisana. Onayimba mmeka? Ono yagiggalawo Mana Star. Kitegedde. Omanyi kigambo kitegeeza gwe bajje ebweru ati yagenda okuggulawo gugalewo.
mukama w'amaanyi. Abantu bazaala babayimbi babateka babajje wala Australia. Galawo. 28 tuli wano Heavens Bar Munyonyo Center mujje tuwagire mulenzi Joseph Famous. Lete kikuluma okubanga omuntu azza akoze akantu bwe kati gwe yajje edda tonatuwayo yadde ako olujuliro lwa kyayi. Eyajje edda kitegeeza ki? Oli wa leero. Gwo omanyidde bangaji. Emyaka 6 bakati. Tegiwera. Tolimbye. Kale genda maaso. Ale n'ekirala buli omu aba ne programs ze. Ochegeera buli omu ayina mubeko kye mukolayo bano bali mu bayita. Lwaki si bya by force. I mean bwe kibanga pressure bwebeerawo nga abantu bakyetaaga we can do it. Tegeeza yagitadde ye badde bakyetaaga n'akikola. Which is not bad. Naluli awo nga ne Gloria Bwiga akoze nga tonnakola. Si kibi. Buli omu ayina gundi ye waba package ebisinga ebintu okola ebintu eby'amaanyi bitagamu obudde. Omanyi kyo balina kyabateekera eky'amaanyi. Muwe muko ku budde. Anana bingi byakola inashoze bweru zimu nga 28 omma tuli wano buliriza inashoze bweru zikuwa kati obudde winzo wabo mubula 28 tuli wano nogera kimbonyonyola katuvudde wano mujje tubeerewo tuwagire Joseph Famous. Yes, then Merry Christmas and Happy New Year. Okay, kale nange Merry Birthday and Happy New Year. Omumanyi kyatuukawo nze kyesi kyensuubire buli mukwano we asooka okubeerawo naye nga alina mu kintu kyasobola okuyamba nokyatasobola kuyamba. Naawe mu kampu yo olinayo emikwano gyogenda okuyita mutuule mutuze meeting nga yakwogera ku bizinensi. Era oba oyagala amasanyu byebbaala naawe ogenda kubaako obaokubira tokubira bantu be batya bebamu. N'ekirala si buli mukwano gwo nti gwe oli mukwano gwe. Okategedde? Si buli mukwano gwo nti gwe oli mukwano gwe. Nsobola okuba nga nze mikwano gyabwe naye nga bwe si mikwano gyabwe. Bemulaba ku posita wano gye mikwano gyange. Ababuzeeko baali tebaliwo ku olwo olunaku. Bajja kufuna engeri gye bansapootingamu. Kize bulungi ekibuzo kyo. Alisto n'omuwaka tribute. Alisto n'oyimba obuyimba bwe. Just today. Yani. Tumuleka alayika mugezi. Ekibuzo kyange kotandise okuyimba kati tusuubire tetufune wenkaayana mu maaso awo nga ennyimba ezimu wadduka nazo. Tosobola kudduka na bitali bibyo. Mubikola. Tosobola. Era bibaako nnyini byo. Natuukira okudduka nabyo kitegeeza byali byange. Kati omukulu ajjenga muwagiza ajjenga faani. Jostede. Mukulu. Olubiri lulala naye kalina gy'akulira. Nze mukulu wange mmanyi mulala. Muwatadde Queen Boogie. Okategedde. Ono ye mukulu gwe tulina. Ekibuzo musonyi ogamba nti si muyimbi. Twakusonyiye edda gw'okizeemu. Part of the unveiling that I didn't know about. Omanyidde embirala. Obadde omanyidde mu ki? Sooka omuddize. Obadde omanyidde mu ki Gloria? Abadde mmanyi ng'omuntu ali multi-talented. Mu ki? Mu bintu eby'enjawulo. Nga ki? Management, production, bintu bingi. Yakuproducingako? Okay, kibuzo kyange ze kiri nti waliwo yosesirira lutalina kuddamu naye nga nditalented ebintu bingi. Ekibuzo kyange kiri nti bwetunuulira posta eno olaba kuliko abayimbi bangi ab'enjawulo naye kuliko abayimbi babiri be bakubako ekibaati. Omukyala Gloria ne Lily Puzzle. Assurance eriwa nti nno bakuyimba kuba Fina Mugerwa tatudde abataddeko amaaso buli we bali. Ole bamukubako kibaati kyaki? Ennyambala. Nirina kyusiza. Anti kwolwo olunaku anti kati ayina ennyimba nga talina kwambala bwatyo kati nnyashi tasobola dwambalira bwatyo ate nga zezimu ku bantu ze bamanyi ate nga be bawala abasatu UCC be yateekako ekyo bagamba ennyambala yaabwe balonda bw'abaana bato bwe bambala. Kati baddiremu ekyo kibuzo. Era bwe twagala atuddiyemu nnyabo wayiseeko mu ofiisi ya Fina Mugerwa. Nayo ki? Ndi busy. N'ekiyinza bagamba ku olunaku eno Saturday mujje mwagala mbambala egomesi gijjo bateeramu.
kyebamanya tulina okuba pati tulina onyumirwa ebirala bye bamanyi ekyali bipazo kimuddiremu nze kyemanyi babaninga kuzanya ndongoye kyemanyi naye tebamugana kuyimba ndongoye alina okubeerawo era agenda kuyimba wewawo abadde alina okubeerawo leero naye kyamukisa mubi nti alina gye yadde asuze yakeereyeemu mukama watusaasira najja nga tukyaliwo alhamdulillah ajja kuba abaobuulira yesebo kubigambibwa nti nno wakubira Josted essimu nga oyagala akuyimbireko ku sheeno n'atakwata ssimu zo n'atakuddira bituufu bitya yali mu rihabu oba nze simanyi gye yali naye sinze nakwata essimu nemukubira ttiimu yange gyesi eyagala kujjawo mbeera ebaddewo tuteekewo obumu obwo netwogerako naye tetwamukubira kujja tuyimbira twamukubirako invitation yajja abeerewo ku lw'omukolo gwange kubanga naffe tuzze tubeerawo ku gije weewaawo kiki kiri kye nagambye nti ogiba weoza okubeera mukwano gw'omuntu naye nga ye si mukwano gwo so kati munaye ye teyasobola kukola ki kurespondinga positively naye ekyo ffe tekisobola tulemesa kutambula tulina osigala nga tukola ki nga tutambula kubanga era si yabitandika ate si yagenda okubimaliriza naye yabisangawo nabagamba eno endongo mugaati buli omu osunako n'olikira abala ne balya bw'ogezaako okugulaalira bujja kukulakira okusinzira ebbanga ly'omaze mu ndongo n'abayimbi b'okolaganyeeko nabo osuubira kino ky'okola kisanyusa bonna oba ky'oyingidde era bwe wabaayo gwe kitasanyusa tuweeyo omu oba babiri sigenda kebera mitima gy'abantu muganda wange simanyi nawe kenyini osobola naye nga tekikusanyusa osobola okubeerawo nga tekikusanyusa so sigenda kebera mitima gyo okitegeera naye ffe mu bulamu olina osigala ng'okola because si buli muntu nti ayagala owangule ate nabo abawangula si nti nabo baba baagala baluzinge okitegeera so buli muntu okola bukozi we all plan but God decides okitegeera nti ffe gwaffe gwakukola katonda yalina okusalawo kyekirina okuba kyekitalina kubeera yesebo Famous kitegeeza ki okwerevetinga okuva mu bwa pikerere okuba nti kati right now naawe ostandinze oyimiridde ogenda tandika okufulumya ebibyo naali kitegedde singa mbadde pikerere naye sibadde pikerere before andi abantu ababeera ku bayimbi kale mbadde mbeera ku bayimbi kale okuva ku bwakaddeyideyi kati nojjango abayimbi badde bambeerako ebintu biri byanjawulo abayimbi badde bambeerako madde sibabeerako era singa essaawa zino siriiwo singa be madde mbeerako n'abakubiddeko bampa ekyokulya obadde omanaginga bayimbi yesebo era nga gwa addukanya emirimu gyabwe right now osazeewo okuba nti byobadde bakola oyagala obyekolera onaamalako kiki kye nagambye nti fenafena tulina okupulaninga katonda yasalawo nabo bennyini abasinga abali waggulu balina bye basooka okukola weewaawo essaawa zino si bye bakola era nga mukama yabagemulira muki mu bye bakola essaawa zino so nze okubanga nali manager nga n'abantu be managinga musookera mwate nebufuna obutakkaanya oba olina osayininga omuyimbi omulala kati nange nasayininga omuyimbi omulala Joseph Famous gwe sigenda kuta paka kuwulira bubi oyigidde ku nsobi bali ze baakolanga gwe obutazikola mu kampu eyo gy'oliko gye watandise naddala gw'osembye okumanaginga olina ensobi z'obayigiddeko ng'ogamba kino nange kenkitandise nina ebintu ebimu bye sitateekeddwa kukola by the way ezimu ku nsonga ezisinga okukeera ezinkeeza nezimpa amaanyi saagala abantu bavumirira nti abayimbi be bamu ebyaddala abayimbi balina ekifaananyi kye baasiga mu bantu kiringa bonagamba nti abakazi mama waabwe yenna y'omu ababooda mama waabwe y'omu kwegamba omuntu abeera omu yekka omulya mama n'avumaganya ekika okitegeera so kyekisinga okukeera ku makya ne kimpa amaanyi nti nina okukola ebintu bano abantu bye batasuubira nembaawukanako because buli muntu abeera asuubira ekyo oli kyeyakuyisaamu for example abantu abakola n'abayimbi bayisibwa mu mbeera abamu bayisibwa mu mbeera ennungi abalala bayisibwa mu mbeera etali nnungi so nze njagala nkitereeza abantu abo sigenda kujja mprovinga mu abalaba nenja provinga abantu abo bemba nkoze nabo nti industry eno teringa we mulowooza gye bali abantu ab'enjawulo basobola okukolera ebintu ebyakabi okitegeera esebo munatusomere twasobodde kufuna tiketi za online naye twasobodde okufuna enamba eri online enamba eri 0788
686075 mu Luganda eri noti 788 68 noti 75 kanjiddamu 0788686075 Mukama bambeera omukisa. Siri mukweyambululako bisiraani, sina bisiraani byenalimu naye kyensinga okumanya ekintu kye bayita unveiling mu Luganda ngaffe Abaganda tukitegeera nga kusabukulula. Abasinga mu industry tebamanyi nga muyimbi, lwawo mulima bamanyi nga omuyimbi naye nga ndi musajja muyimbi. Abasinga bamanyi nga manager, olaba bayimbi benze nga nkolako. Abasinga bamanyidde mu bitundu birala nnyo. Ne Gloria alina ebirala byamanyiddemu naye nzize kubasabukulula Joseph Famous ng'omuyimbi nti sikyali kintu kye mbadde muntwaliramu, ndi muyimbi ayimiridde era olunaku olwo kye ngenda okubalaga ngenda kubakuba endongo munansonyiwa ku kinayisa obubi naye nga y'endongo ngenda kugibakuba. Nzizemu ekibuuzo ky'obulungi ssebo. It's okay. Abamu ku byebintu byammwe bafunyemu okubuziwa obutintini but finally abantu abamu tulinze they are here a bit for Gloria Bogi wali at least kasita yabanga wali buli kimu kiba kiggwa. So olunaku lwatu lwa unveiling Joseph Fan. I'm African of Nigeria and I'm happy to be a good friend of Joseph Famous. And what I can tell you on 28th of this December, Jose cheka gwadde kibanyonnyola kubanga live yago see Jose live performing live music. Ebaziza nnyo kubanga abasobodde okubanga we muli muze alhamdulillah naye nga mbasaba okubanga mujja muwagire munnange Jose Famous ali mu kwanveilinga ono wennyini mu kifo kino kyennyini mbasaba mujje mbungi sigala nze tazeero. Oli hafu ki? Taze tusuubire ki? Musuubire kye mugenda osuubira kyokka kyensinga obbagamba. Vibe yo kale genda okubeera. Oli hafu ki? Nze ndi Muganda. Kati chape no gambota. Yo, it's one name was a Starboy. Then the full Ugandan. Good. Which take it is. City half. This was happy okuba nandi wano ku press conference ya Muganda na Joseph Famous. Era kimpe essanyu ly'amaanyi okulaba nga kituuseewo era muyize okumuwulirawo. Era tusuubire kingi nga 28 tujje tubeere Omuganda wange Joseph Famous nga unveilinga era wano nnyo ku Millennium Center. Joseph Famous tukagaliza bisinga ku lunaku olwo. Omuganda was a Starboy representing Life Care Charity Organization. And then omugenyi odagatulingire bakyali bange baganda bange mikwano gyange mwebale kubanga musobodde okujja okukuŋŋaana wano ku lwanze oba kulwa muganda wamwe Joseph Famous. Ndi musanyufu nnyo wadde nga siyinza kuwalaga nseko gye ziva naye nga ziva mu bitundu eby'enjawulo. Osobola okululira na Gloria ne zitava mu bifo byanjawulo. Tozaalira na Gloria nebisigala gyeki. Naye nga ndi musanyufu nnyo simanyi ngeri nyinza kubeebazaamu baganda bange bonna basinga bambererawo kubanga ate tulwako ekintu kye tuggusa olw'omukaaga luneeno. Olunaku lwaleero tuli ku press conference eno nga twagera okwongera okubanjulira ensonga egenda okubeerawo ku lw'omukaaga. Olw'omukaaga luno lwennyini saagala musubwe buli muntu yenna ali eyo. Interest egenda kubeera emitwalo 2 ordinary, VIP emitwalo 5, then a table of 5 people egenda kubeera ku mitwalo 5. Bannange simanyi kyenyinza kubannyonnyola naye abayimbi bonna balaba bali ku posta eno balina okubeerawo. Kabeere Gloria Bogi, kabeere Gasha Mutoni, Happy Fani, Lili Pazzo, Bitus, bannange menye ekindeke ki. So bande saagala musubwe ebigambo ebyaddala byo mpulira bimpeddeko oba nkaabe oba nkole ntya tulirya ddala bubi. Nekyo tugenda okukola mwenna abaagala
abaagala Nyashi, mwenna abaagala Tunyweze Laavu, abaagala Ssaalongo, abaliredde okuzina amagulu nga bagagalika, bannange temulina kusobola olunaku luneeno, mbeegayiridde nnyo. Kansuubire banaddamu ne bampa chance ng'ebigambo bizze, naye fonna mbadde nsaba sooke mbalekerize mbawe. Sisobodde kyogera mu budde naye regardless ntuuse amanya Gasha Mutono Jose kyali wange mbadde nina omubeererawo oba ki ate nga ngenda mubeererawo nga 28 mbadde nsaba ffenna buli asobola 28 tubeere ku Heavens Bar tunyumirwe mwana mulenzi Joseph Famous. Ebigambo bijja beera bitono naye kwolwo olunaku wetugenda okwogera ebingi neyanziza. Yeah, it's such a beautiful morning to be here. Nanze supporting my brother, a friend, Joseph Famous. Yomo ku bantu abagaliza abayimbi abasupporting abayimbi mweno industry banji bengenze nga mpulira bayambi bakoze nabo. Nange juzi yali yakolaganako nange mu video yange. He's such a good friend, he's a free soul. Ayagaliza abantu ate nga kingi tafaalidde ne lyali mu kuteeka ku industry. Si muyimbi naye olabanga ayagala nnyo industry ate ayagala nnyo okukola n'abantu, muntu w'abantu. I'm happy to be here leero okumuwagira ku press conference eno. Njagala bategeeza 28 eno Saturday. You don't want to miss me. Mujje mwenna abalina Nyashi n'abatalina Nyashi, nze ngenda kubawamba ku omuziki. Mujje tuzikube zonna zi Panama Nyashi. Ndowooza mwamulaba mu luyimba lwa nene nnyo bali wa nene nnyo. Jose is such a beautiful soul. Come and support him. I'm going to be here. Don't miss me. This very place, Munyonyo Center. Mujje tunyumirwe tugalewo omwaka in style. Thank you. Ne Fina muyite. Nani? Fina Mugerwa muyite. Naye jayibe. Ani? Ndeke. Tochayina music oyo.